Webale nnyo Mukasa Kivumbi ate Abasuubuzi abakolera mu katale ka Nnyendo mu division y'Ennyendo abalagyanidde Minisita avunaanyizibwa ku kulondoola projekiti za gavumenti ku mikutu egitwala amazzi mu katale kano egyazibikira okumala ebbanga. Abasuubuzi b'omukatale ak'omu Nnyendo batulamuza emikutu gino wabula nga gijjudde kazambi nga gyonna givaamu ekivondo. Okusinziira ku basuubuzi emikutu gino gyolekedde okwaleetera endwadde eziva ku bukyafu omuli kolera wamu n'embiro. Obulwadde obuliwo bwa Ebola ate nga bagamba Ebola ava ku bukyafu. Obukyafu bususse emikutu bw'ogisaanukula envunyu zitambula. Balumiriza abakulembeze bo obutafaayo kubabuweereza mbutuuka yina omutindo ate nga basasula empooza buli lunaku ettaka wansi wa mutwalo. Obuvunaanyizibwa tebabulina kubatonza kuba nti akatale nga kano akatale akalungi bwe kati neno osanga emikutu gyonna giwunya buwunya bw'ogenda eyo munda kazambi ali eyo eno sayidi yeeno yonna tewali kitambula. Bagasseko nti abawe batenda okuzimba akatale kano bwe balemererwa okuzimba emikutu gino babulonje. Bwanyagidde Minisita Ombeeze avunaanyizibwa okulonda projekiti za gavumenti akeero Beatrice Abayambe balonda obukulembeze obunasobola okubakolera ku nsonga zaabwe. Nsaba Minisita Taasi tulonde obukulembeze obutuufu ne buli obukulembeze obuliko tebulina mulamwa bakola byabo kubyamu. Ebyo ebintu ebisinga bikolebwa n'obukulembeze obw'omu katale. Abasuubuzi beno ndi omukulembeze gwe baagala obuyonjo bugenda kubaawo mu katale tekyetaaga na kanso kujja. Babimutegeeza dda agenzeyo okulambula akatale kano n'okumanya ebintu bye basanga mu katale nga bakola emirimu. Wano Minisita akeera akunyinza abunaanyizibwa ku by'obulamu mu katale Modesta Nankumba amunnyonnyola ensonga lwaki ekifo kino kyekyafa okutuuka ku seeryo. We realize that the leadership of the division plus the district commercial officer, they are not supervising the management of the market. Kyokka Minisita ategeezezza nga wakizuze nti ebiri mu katale kano bwe kitatambula bulungi n'abantu abunaanyizibwa ku nsonga z'akatale kano omwezi gumu okuzitereeza. Arasiwe Masaka Ronald Katenda kumiza abasuubuzi ng'ensonga zaabwe nezigenda okugonjoolwa. Akatale kalimu obuzibu era ttiimu ye egenda kusigala wano ng'ebaako abantu beebuuza n'okuwuliza ebizibu bye musanga n'oluvannyuma ofisi yammwe eya town clerk ne meeya n'alasisi tubeeko bye tukola n'oluvannyuma tuweereze ripooti. Fiona Nanyemo yakusakidde eggulu lino. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.